po jako akawuwo. Twebaza bannayuganda bonna abasobodde okugondera ebiragiro bino. Olunaku olwaleero lwe lunaku olukomekkereza ennaku 14 omukulembeze w'eggwanga ze yateekawo eza kafyu ezitakkiriza muntu yenna kutambula kusuka ssaawa emu ey'akawungeezi okutuusa ssaawa 12 ez'okumakya. There will be a curfew throughout the whole of Uganda. Omukulembeze w'eggwanga yagambye ati yayogera ati kirira wansi. Wabula okusinziira ku mwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Ennaku asabye bannayuganda okusigala ku biragiro bino nga bwe balindirira ekinaava eri omukulembeze w'eggwanga oba minisitule y'ebyobulamu. Naye ng'olwaleero ennaku z'omwezi 13 lwe lunaku olw'14 lwe tugenda okuyingira mu kafyu ennaku ezaateekebwawo omukulembeze w'eggwanga. Kiba kitegeeza okutandika n'essaawa emu ez'olweggulo olwaleero paka ssaawa 12 n'ekitundu ez'okumakya olunaku lw'enkya lwe tujja okukomekkereza nga bwe tulindirira ekiragiro ekipya ekinaava mu minisitule y'ebyobulamu oba ekiragiro ekipya ekiva eri omukulembeze w'eggwanga oba tweyongerayo oba nedda. Ku nsonga y'omukulembeze w'eggwanga gye yavaayo n'ayisa ng'ababodaboda bwe batakyalina kusukka ssaawa 8 nga batambuza ebyamaguzi, Ennaku agamba nti IGP yavaayo n'awabulwa ku nsonga eno ng'ekiragiro kino nga kyali kitwaliramu pikipiki zonna nga motwalidde n'ettukutuku nga kati n'obugaali tebulina kusukka ssaawa 8. Ekiragiro kyagenda ne kivaayo nga kiraga nti ababodaboda balina kukoma ku ssaawa 8 ez'emisana okuba nti batambuza emirimu gyabwe egy'okusuubuza emmere n'okutwala engugu eziyamba mu kiseera kino. Era mu kuddamu okufuna okuwabulwa okw'amaanyi, IGP yategeezebwa nti si kya bodaboda kyokka, kitwaliramu piki zonna oba boda oba si wa boda, kitwaliramu n'ettukutuku ne kitwaliramu n'obugaali. Kakati n'awakagaali nako entambula wakati awo erina kukoma ku ssaawa 8, tewali kweyongerayo. Omwogezi w'amagye Brigadier Richard Karemira asiimye bannayuganda abafuddeyo nnyo okugondera ebiragiro ebyassibwawo wabula n'avumirira abo abasusse okutuusa obulabe ku n'ebitongole ebikuumaddembe nga kati bangi ku bo bali mu malwaliro banyiga biwundu. Twebaza abannayuganda abagondedde ebiragiro. Bano bannayuganda be bawagizi ddala mu lutalo lw'okulwanyisa COVID-19. Ekyembi tukyalina abantu abamu abakyatulemesa nga balumba abaserikale baffe abali ku mirimu. Ekibi ekyakabaawo omuserikale Private Nuwanyine Alex akolera mu Amur District kati yaweereddwa ekitanda oluvannyuma lw'okumulumba. Abakuumaddembe era basabye abakozesa ebidduka ebyakkirizibwa okutambula okusigala nga bagoberera amateeka naddala abo abasaabaza ebyamaguzi okufuba okwewa amabanga ate bajjumbire n'okunaaba mu ngalo. Okutwaliza wamu bannayuganda bajjumbidde ekiragiro kya Pulezidenti. Tubeebaza era mwongere okutambulira ku biragiro ebyo. Boda zaffe zikyali nzigale wadde tukimanyi nga waliwo amazaalibwa, tuli mu kiseera ky'amazaalibwa, naye tweyongera okuyingiza n'okufulumya abatambuza loole. Shafiru Mwesije yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television. Abantu mwena musabiddwa okuwa amawulire abo b'okwerinda ng'aba Giso wamu ne LCs